Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzisiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Does not answer. Please try again later. Never not. I got to see your ID. Hello. Jeba lenze bampita mukunja wa BTFM program sisimu kamundobeso. Hello. Aha. Kakati mukunja. Nina mukazi wange. Aha. Bamuyita Lydia. Oli yasebo. Sebo nkuulira. Omukazi ono alina hoteri gy'akolako. Naye. Bangamba manager waabwe amwagala. Aha. Owulira. Aha. Kale naranze mukulire nga muntu n'omwana gwalina si wange. Nti wa manager? Aha. Kakati mugamba tugende ku DNA. Aha. Angamba talina sente. Aha. Kakati mbadde nsaba. Lwaki tuteekamu sente ne mugenda mu DNA? Kati nanga akasente ako kaba kanjeko. Naye kati nga tetunabatuuka awo mbadde nsaba naye bw'oba olina ky'osobola okunkolerako waneeno. Osooke tulabe oba kituufu. Kale omanyi onayagala okwogerako naye? Nze kansigale wano nga mpulira. Kati beerako ku simu tovaako. Wendi. Beerako. Lydia. Hello? Lydia? Oh, yes, sir. Good morning. Good morning too. Kakati nze ndi doctor. Doctor Waso. Yeah, I'm a professional doctor. Doctor? Anti kati nze ndi doctor muzungu wa malwaliro. Okay. Kakati? Oba oli free tusobola okwogeramuko? Yes, we can. Kakati olina omwana eh? Omwana? Yes. Yeah, kati mbadde naleetaze okumulabako. Naleetaze okumulabako ne tulabe. Enzawe kuna report. Muzayembeza nga sinakutegeera. Ombuuza omwana abadde. Yes, ng'omuntu just nga a doctor era tuba tugaba bujjanjabi. Kati mba nzalyagadde mulabeko. Yana omwana nga simulwadde. He's doing fine.
Yeah. Kubanga omwana oyo tubadde waliwo omuntu kale woli tusobola okwogera bulungi tusobola okwogera bulungi nnyo ddala mbadde nsaba omuleeteko mu ddwaliro tulina kye twagala okukebera okukebera si bannange what's wrong no tubadde twagala kulaba DNA y'omwana oyo what DNA y'omwana oyo why ati kakati taata we ali mu kukola alabika taata we akola ayagala kukola kiraamu kubanga nawulidde akikoonako njagala kukola kiraamu biki naye omwana wange njagala mulekere buli kimu ettaka lyennina ebizimbe biki sente nga njagala muteeke mu kiraamu nga byonna mbimuwadde so ng'ayagala agenda okumuteekamu ng'olwedde n'empapula za DNA kweziri sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo sigenda mweta mu ddwaliro omusajja wedde akimanyi omwana we kati akeera waaki siwulidde sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo sigenda mukemeza omusajja wedde akimanyi omwana we kati ayagala ki ati kati omwana future y'omwana gyoyonoona bw'otamuleeta kubanga omuntu bw'aba akola kiraamu alina okukola buli kimu nga kiri kiriya but the guy knows it very well nti omwana we kati anti tusaba gwe muleete tukongere confirming what mwana we kati togenda kumuleeta sigenda mwana wange mu bintu ebyo maama kakana tulabe ekyokukola kubanga nze niwoba olina problem osobola okumbuulirako kubanga ffe tusomebwa dokita oba kansala tusobola okukansolinga n'okubuulira what next simanyi muganda muganda we nankozesa nenfuna luto nangamba soogera wakati mwagala nze mpetona ntekutanya namu busirusiru watalina muteza ate muganda we yakusangawa temutanya busiru wawe agenda yasabaga badde nzise nankumitawatasa wakati wange naye ate yali mukujabuliza nga yasama anti mbuuza ye muganda we yakusangawa nani nyenze waka waabwe ng'ogeze kukolaki kulaba boyfriend wange nensanga ye muganda omuganda we enjiri nankozesa ebyempaka nankwata nangamba namugamba nfunye olubuto otwogera kufuna olubuto kati basoogera nsirike sagala mwawukana muganda kati oyo ayasamasabulira bitambala bijjeeyo naye osobola okutuula ne boyfriend we n'omubuulira lwaki tondeka naye waali badde ojjawo obuzibu buno bw'oleeta omwana nga bamukebera n'ogamba wooli bannange mundeke ngana kuddako essimu yange nga sagala birowoozako sagala kuddawo nabiwulyako ngana kuddako essimu yange era bye tubite fm kitabuli ky'omuziki ekisinga kale endobeso bwetyo bwetambudde mugiwulidde mumuteesa mutya agamba nti yagenda kukyala ate yavaayo na lubuto lwa muganda we ono kanikeetiikwa kyuko bambi nga we yamukwata naye akitegedde byali bya mirembe nalongo gayita ebukonda ye nalongo naye gwe mukyala talina musango omukunja ati abasajja mumwagala okubikula buli kyemusanze kati muganda we ye yabikkula ase eryemu mwena bamusayi gwe gumu kati ati kyemukayana muku muganda we yazadde mukazi w'omwana mwena muli baluganda uma muganda gwoba obuulirira nti obwenzi bulekeraawo obutata kikaaba guma kyesitegedde omwana wono tata kikaaba ba muganda wa manager yamukwata kugamba obuyinta buddemu naye wabanga tata kikaaba muganda we yamukwata kasa musayi gwe gumu ekyo mukigumire ono mama Linda ekawo muganda wa tata kikaaba oyo ategedde nti muganda we yamufunisa olubuto era kati omwana oli tayagana birowooza nako ebya DNA babireke kituufu anti kale owulira obuvuyo mu famire oyo omukazi naye atuggyeko obusiru okkiriza otya muganda wa boyfriend wo nakukozesa kyagamba bakwata mukwate oyo ataayogera atakuba nduulu wamma mwebale kutuweereza yenze Fiona Ebulenga kasita omusajja ategedde wawaabwe kaweddemu
mwami ategedde omwana siwuwe abadde amumusira nti wuwe naye omwana siwuwe mwami agume afune mwana mulala naye oyo siwuwe omekyabbeiwa mwesimbulo ntinda bona badde mukunda ekirungi okuba abiwulidde byonna kati ye yeesalirewo ekyokukola endowooza eno ngiweerezza mama kawoye ntinda ayimira nnyo endowooza naye